buwanguzi azamye uko mutezi kale embera bwetyo bweri ku Kyabasa Farmer Radio Uganda. Order yaffe egenda kubeera bweti bannange emugezeko ku ndowooza club ya Chelsea ne Villa sizikuwayiriza zizange se zowagira kale katutandikira awo club ya Villa gyowagira ennyo wano bwe yabadde wangula Singida Black Stars mu mpaka eza Sekafa Kagame Club Championships wale Tanzania. Omupiira guno gwazanyibwa mu kisaawe ki? omupiira guno gwazanyiddwa mu kisaawe Zanzibar mu Tanzania. Kiganye ekyo si kisaawe, teri mukono ndabyeyo mukono gw'ogambindi John Bosco Kasasi. jangu ku muzindaalo omusajja abadde John Bosco Kasasi. Azam Complex. bakuwe okuluka gw'ekitegere kisaawe byogedde eggwanga. Tugenze ku kyokubiri. Weekend ewedde wabaddewo emmotoka z'empaka ejjinja abaffe zayitiddwa zitya? Mpaka zabadde za Iganga FM Ural. Otandise kuyiiya kiganye teri mukono gigi emikono jangu zirimenya John Ginger Rally. Era nkugambye zabadde ejjinja kati gwokungiya mu jjinja raale si bwe zabadde. Obadde ompa Kyabazinga raale oba Eastern Motor Club raale. Tugenze ku kyokubiri omukulu Kagwa William toli mulongo nkulina. Ekyokusatu mu mipiira gy'amasaza ga Buganda timu ya Kyaddondo eri mu kibinja ki? Eri mu kibinja Masengere. Kiganye mbadde ninda buddewo bugweko teri mukono jangu okiddemu Kasasira John Bosco Bulange. Bulange bakuwa akabonero musajja saagala kunswaza omulongo. Tugenda ku kyakuna. Villa ennyini wenkomyawo awoowagira. Villa okuwangula liigi ya sizoni ewedde yakuŋŋaanyiza obubonero bumeka omugatte? Obubonero 5-7 weenunudde bakuwa obusatu. Ekyokutaano ekisembayo waka Uganda etwala abakubi b'ebikonde bameka mu mizannyo gya Summer Olympics omwaka guno? Terinayo muzannyo wa bikonde yenna. Bakwongera obusatu. Chelsea ne team ya Vipers tusiimudde nyweza omusipi. Bwe tugamba nti ttiimu y'omupiira ey'essaza Buvuma yasuziddwa mu maka g'omwami w'essaza eryo, olwo tugamba eba yasuze wa? Majjo. Nedda mukono guugwo. jangu mwami Kawoya Amanya Kawoya Steve eba asuze wa omwami bayitambuli. Bamuwa akabonero tanduwefuge. Ekibuuzo namba 2 zirimenya. Mu mwaka ogwa 2019 fayino y'ebika by'Abaganda njogera ku mupiira ogw'ebigere yazannyibwa Masaka mu kisaawe ekyaliiko. Njagala ompe ttiimu ezabbinkana ebika ebyabbinkana. Enkima. Omaawo eyaliiko ani amulonda? Eri mbadde nkusuubira okumpa embogo nekkube piro gwagwa n'embwerere embogo ng'ewangudde. Ekibuuzo ekyokusatu, erinnya Mathias Ocho livugira mu muzannyo ki wano mu Uganda? Nampaka Smile ani amulonda? jangu baaba Sejjengo Robert muzannyi wa rugby se. Bamuwe Ssejjengo. Ekibuuzo ekyokuna, Vipers erina omuzannyi gwe bayita Mudekereza. Njagala ompe erinnya lye eryokubiri n'ennamba gy'azannya. Vipers
abafuzi balina okuba nga bakunyiigidde teri amulonda teri mukono wali badde oŋŋamba nti Alfred era mukwasi wa goal. Ekibuuzo ekyokutaano ddamu nno kino ssebo. Uganda yagenda mu mpaka ez'ensi yonna ez'omuzannyo gw'okubaka gye twaliise Netball World Cup 2015 yakwata kifo kyakumeka nga rankings zimalirizibwa. yakwata kifo kya musanvu Nedda byekwaso Hillary yakwata kifo kya 8. bakuwe byekwaso. okyali ku Kyabasa Radio Buganda mandise abavuka abamulembe omutebi omukontanyi namba 7 ajja kuba Ssekabira Richard Dr. Spire yagenda okumubuuza ebibuuzo 5 ebyawaka. Ssekabira Robert Richard, yes. Omuwagizi wa Express ne Mani. Tutandikire wano. Fred Mugerwa Salongo omumanyi ng'ani? Abatusalirawo. Jangu mwami Kawoya. Amanya Kawoya Steven, mutendesi wa Netball. Ako bakakulonzeeko. Tugende ku kyokubiri. Mukubi wa bikonde ekiwano mu Uganda nga yeeyita The Dream. Wakiri awo osimbuse atuubira n'atandikira awo ku kyokusatu oyingire ddala. Shida Leni mukyala wa myaka 29. Shida Leni mukyala wa myaka 29. Abaffe tubuulire yasembye kukuba ani muzannyo gw'ebikonde. Awo yeezo n'agw'ekigo ekyokubiri waliwo amulonda. Manya Kawoya Steven, Shida Leni simukulu wa bikonde muddusi wa misimu. Abukulonzeeko tugende ku kyokuna katusuubire era onduddamu n'ozifuka. Ekigo ekimu oba ebibiri tebirobera lwana buyingi. Tuwe erinnya lya FC Express FC Party. The Eagles babuzeeko. Bagita Red Eagles. Tatubuulidde manyago bajja bugaba. Kagwa William Red Eagles. Kagwa William ayongeddeko ka red ke weerabidde n'agutwala. Ekisembayo mu mpaka z'amasaza ez'omwaka guno Buddu yakyusizza home ground. Abaffe kati bazannyira wa? Stop Arena. Kituufu. Wakiri olunuddeyo. Tegeeza okuba nga ddala kabwino kalina kanovu. Kale nkyesaba wuliriza ate bw'oddamu ansa totandikira mu kibuuzo. Mpa ansa. Tutandise. Klabu ya Kitala FC yawangudde omupiira ogw'omukwano ku weekend mu ggwanga erya Ethiopia. Yazanye klabu ki? Webale kukkiriza mangu. Noonya mukono. Sejengo Robert yazanye Meki ya FC. Meki ya FC. Bakuwe kuba toli mu Ethiopia. Yagikuwe golo pili ku bwerere. Tweyongeddeyo John Bosco. Odduse? Wendise. Okay. Emmotoka z'empaka ezabadde Jinja ku weekend muli omuvuzi yaziwangudde. Amateeko bamugamanyi bw'aba akyali mu budde bwe towanika. Tuli ffenna. Sebo tubuulire. Yes, Mangati.
bakuwa akabonero naye yogiranga amanya amateeka tewagategedde William just mangat. kusajja obadde ki ekibuuzo ekyokusatu John Bosco Kasaasira mu mipiira gy'amasaza ga Buganda ttiimu ya Kookimbulira ekibinja mweri bakusimba obusatu tugenze ku kyokuna mpa kilabu 3 ezasaliddwako okuva mu UPL sizoni ewedde jangu baba Byekwaso Hillary basaze Karua Hills Musoga United ne Gaddafi FC. bakuwa akabonero Kasaasira ndi ku kyokutaano ekisembayo oyinza okugatagattamawo n'olaba bw'oyimiridde ng'ogiika emisinde mizannyo ki emirala Uganda mwegenda okwetaba mu mizannyo gya Summer Olympics egy'omwaka guno kibayite okugwa n'ekoona n'enywa n'amagulu n'owanika stepo chest ali misinde Sejemo Robert, bwampe kuliko rowing, kuliko cycling, ne kubako n'aba swimmers. naye olalageranga Luganda nti obugaali bw'empaka amaato n'okuwuga bakuwa akabonero kale tukomyewo ate n'omumegganyo omulala ajja kubeera Ssejjengo Robert muwagizi wa KCC ne Liverpool Diani kamubuuza ebibuuzo 5 nga bya waka Ssejjengo Robert owagira KCC ne Liverpool ojjidde mu joozi gwa PSG tusanyisa okulaba ekibuuzo ekisooka awaka essaza lya Gomba mu mwaka ogwa 2010 lyawangula amasaza njagala ombuulire essaza Gomba lyamega ku fayina y'omwaka ogwo Bulemeezi. jangu maloboozi Zirimenya John Gomba tewangulangako 2010 masaza lwaki anti kugamba empaka tezaaliwo nga main sponsorship yali amanyi wayambadde essuuti oba wabulabe nnyo naye kale tuula bakuwa akabonero 2010 tewaali mipiira gy'amasaza ekibuuzo namba 2 njagala omuwuliza wa Kyabba Ssesaawe n'omuwa omuwanguzi wa Bingwe yasookera ddala mu mwaka ogwa 2005 Omukyala Rehema. kadene kakkuba nyamulonda jangu mwami Kawoya Amanya Kaweya Steven. Omugenzi Rehema Kaweya. bakuwe Ssejjengo maama tagamba nti mutabani we mutemerako ettaka ddamu kino mu muzannyo gw'ebikonde Sharifu Boogera alina erinnya Patrick lye yeeyita lyobompa biri munda akubonero kono ndabayo gumu gwa Kawoya Steven Amanya Kaweya Steven da sewing machine. nasinga mayinza okujjako naali kujjeeko naye kifu walibadde ompa the lion ekibuuzo ekisembayo KCCA football club gye wagira mu Uganda si kyo sizoni omuzindaalo sizoni ewedde njagala otubuulire omuzannyi eyeetimbye omujoozi namba 19 mu Bakasasiro boys Fadigas. nolinda obudde bukuteme tiimu y'abasajja ogyesibako ani amulonda teri mukono teri walibadde ompa Derrick Ochan nenkujjako engalo
89.2 FM. Abamasaka Kawoya Steven, Yes, sir. muwagizi wa poliisi FC Neasen. Yes, sir. Mukwano gyange aba poliisi. Ekibuuzo ekisooka. Leo Lwabogo yafanga 14 Januari 2009. Abaffe, ono yazannyanga muzannyo ki? Lwabogo yali mukulu wa lukonde, sir. Otandise bulungi. Ekyokubiri, Sadiq Sempigi yasembye kusuumuusa club ky'okuva mu Big League. Dick Sempigi yasemba kusumusa Mbalula City. Olabika oli mu kuzannya n'akwagala. Tugende ku kyokusatu. Nywerera awo oli. Patrick Kaddu, Alan Kyambadde ne Timothy Awanyi bonna bazannya mu AFCON wa 2019. Tubuulire bava mu club ki? N'abasatu baali bazanyi ba KCCA Football Club. Ansuubire toli mu kulingiza mu lupapula lwange. Kati katugendere ddala mu ttiimu gy'owagira poliisi. Poliisi FC season ewedde yakyaliza ludda w'emipiira gyayo egyawaka. Yakyaliza Kavumba Recreation Stadium. Twakatuuka bwonna obukukumbi obuna tugende ku kisembayo. Busujju yazannye n'Ebuvuma ku weekend mu mpaka z'amasaza. Abaffe omupiira guno gwawedde gutya? Omupiira gwawedde 0-0. Bwonna bwotyo bw'olabise ng'obwetise. Rajabu kana kulya bogereka mubuuze ebibuuzo 5 nga bya waka. Abyekwasa nkwaniriza nakulengera omwaka oguwedde ng'oli mu extra. Aha, kati ozze wano noonye kyapa. Kale, olina obona 15 mu bibuuzo 5 ebyawaka. Era njagala tutandikire wano nga ombuulira omuzannyi yasoose okuteebera villa gy'olaga nti gy'owagira. Golo yayo esooka mu mpaka za Sekafa Kagame Club Championship e Tanzania. Golo yasoose. Oli muwagizi waayo bakuwe. Baali bakuba Singida Black Stars. Ekibuuzo ekyokubiri. Mu mizannyo gya Summer Olympics omwaka guno Uganda egenda kukiikirirwa mu kuvuga amaato. Mumpo yagenda okuvuga amaato. Eriyo mukono. Jangu baba. Sejembo Robert. Egenda kukiikirwa mu lukyala Catherine Noble. Bado gatako nerya Grace muzannyo gwa rowing gaba maato. Ekibuuzo ekyokusatu byekwaso Hillary. Mu mipiira gy'amasaza ga Buganda bw'ombuulira Busujju ekibinja kyerimu biri munda kusimba busatu. Bulange. Kiraalidde. Jangu baba. I'll go with Nsanzirwazi. Kigaanidde ddala. Mbadde njagala ekibinja ky'amasengere ofune obusatu. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna byekwaso Hillary. Towagira Villa? Mbuulira eyabadde kapiteeni wa Villa nga bawangula ekikopo ekyo-17 season ewedde omujozi gwe yabadde yeetimba. Yadde yeetimba omujozi namba 4 Kenneth Makula. Kati senga nkumu bubonero nga weetumiikiriza. Mbuuziza mujozi sinakubuuza linnya. Bakuwa obusatu. Ekisembayo. Uganda egenda okwetaba mizannyo emeka omugatte mu mizannyo gya Summer Olympics egy'omwaka guno. Egenda kwetaba mu mizannyo 4. Oyinza okugimpa? Obugaali, amaato, emisinde. Bakuwa obubonero busatu nabadde njagala muwendo.
Nakayimba. Mani ya mijamu fena bashi. Esi ye kukubye play de terivayo. Bakuwa busatu kale. Ligogole muko. Tuganza ku kyokubiri. Ivory Coast yategese AFCON wa 2023. Abafuguru gwabadde mulundi gwa kumekange mutegeka. Bade mulundi gwa kusatunga mutegeka. Ufote takoja twale bumba. Kiganyi. Jangu mwami kawoye. Manya kawoya Steven gwade mulundi gwa kubi. Hey. Kirana mwena ne 2023. Tugenze ku kyokusatu byekwaso. Ligi ya Italy yokuntiko egenda kukikirirwa klabu mmeka mu mpaka za UEFA Champions League season egenda okutandika. Egenda kikirira klabu 5. Bakuwe. Tugenze ku kyokuna. Empaka za ttene zakakomekerezebwa ku weekend. Zabadde ziyitibwa zitya? Zabadde ziyitibwa Wimbledon. Omanyi lwaki sigenda kuwa? Ekigambo Wimbledon Open kyekijjayo kyezo mpaka za ttena. Tutegeraganye. Wimbledon si mpaka za ttena. Wimbledon Open ze mpaka za ttena era sijja kuwa. Tugenze ku kyokutaano ekisembayo. Tuli fenna ng'ogyeko Rudy van Nistelrooy mpayo omumyuka wa Erik ten Hag ku klabu ya Man U. Bamwita Reni Haki. Reni Haki. Bakuwa obusatu. John wagira tiimu ya Chelsea ne Vipers. Njagala kutandikira ku Chelsea yennyini eyo. Chelsea yagula omuzannyi gwe bayita David Datro Fofana. Yamugula kuva mu klabu ki? Brighton. Anti emikono ogiraba. Kagwa William Molde yenno. Ngatirangako nti FC bakuwe. Ekibuuzo namba 2 maloboozi. World Athletics Championships eza 2022 zaabadde mu ggwanga ki? Abadde mu ggwanga erya Amerika. Bakuwe. Ekibuuzo namba 3. Carlos Alcaraz Garcia y'omu ku bazannyi ba tennis nakinku be tulinawo essaawa eno. Musajja ono ava mu ggwanga ki? Spain. Bakuwe. Ekibuuzo ekidirira ekisembayo. Season ejja ya Premier egenda kubeera eya33 mu byafaayo. Njagala ompe clubs ezaavudde mu Championship ne zeesogga Premier League. Leicester City, Ipswich Town, ne Southampton. Ogamba otya mukama waffe jangu tuwulire. Oswale. Maloboozi bamuwe. Ekibuuzo ekisembayo. Final ya AFCON awedde. Final. Muzannyi ki eyawangudde kya man of the match? William Troost-Ekong. Nedda. Jangu. Sejambaloka Sebastian Haller. Tula. Yabadde Simon Adingra. Nenkumaliriza maloboozi. Chadi Express Mani U. Dr. Kamubuza ebibuuzo 5 ebiri international. Sekabira Richard. Twasembedde ng'okootakoota mu Galmonde naye agoba ekiwojjolo teyewala mpungu okyayinza era okuyunga. Ekisooka bwe tugamba nti Roland Garros tuba tutegeeza ki? Ampeza tennis.
kuyinze Jangu Zirimenya abwetwalira Zirimenya John French Open. Zirimenya John era bukututteko. Ekyokubiri tuwe erinnya ly'ekibuga omwali emizannyo gya Olympics mu mwaka gwa 2008. Kiganye ani abwetwalira Jangu mwami Kawoya. Kawoya Steven Beijing China. Beijing kituufu China. Sekabira bagamba waliwo towone buli nkolo gy'olyako ebeekola so ngerizo zikaawa buli gy'olyako. Tugende ku kyokusatu. Mu athletics bwe tulaba ennukuta zino da na fa ziba ziweereza bubaka ki? Okyesambiddewo ani akitwala? Obudde bwe tabulinze nakuggwayo. Sejjemba Robert, kiba kitegeeza awatamazeeko kiba did not finish. Did not finish kituufu. Sekabira kisero kyo kirabika kitonya abalembese wansi owakutwala bonna. Ekyokuna Man United season ewedde yakutte ekifo kya 8. Abaffe yamazeeko n'obubonero bumeka? Obubonero 6 kituufu ezifudde. Ajja na Lusogo wakiri weetwaliddeyo obwo. Ekisembayo usanga oneenunula n'aganaafa bagasalira essubi. Omutebi eyasinze bonna okuteeba mu FA Premier League yavudde mu kibuga Manchester. Abaffe yabadde ne goolo mmeka? 27 wakiri weetwalidde ekyo n'ekyokuna. Anonye Bumba ojja kunoonya abagabe Bumba. Tutandise ebyebweru w'eggwanga ne klabu gy'owagira eya Chelsea. Tuli ffenna yakutte ekifo kya 6 mu Premier season ewedde. Yakuŋŋaanyiza obubonero bumeka? 3. Yalo giwagira wabadde 6. John Bosco 3. Ka jetunagwera tujja kuba tumaze okiralifayinga. Diane Kolakogo Chelsea tugenze ku kyokubiri. Tuli ffenna mbuli omuzannyi yateeba goolo eyasembayo mu AFCON wa 2023. Emikono girengera. Jangu byekwaso. Byekwaso Hilary Sebastian Haller. Bakuwa kabonero. Biri munda John Bosco mubonero busatu ku kibuuzo ekyasoose. Tuli ffenna klabu mmeka eza Bufaransa zigenda okwetaba obutereevu mu UEFA Champions League season ejja? Enyo osobola okuzimpa oba oteebereza kiganye engeri gy'oteebereza. Byekwaso jangu. Byekwaso Hilary club 3. Njazi kubuzuula lozimmenyere. Tugenze ku kyokuna. Kalenda y'omuzannyo ogwa ttena mpaka ki ez'omuzinzi ze tuyita Grand Slam ezigenda okusembayo?
Hungary Grand Prix. Ndowooza muwanise emikono nga kadde kali kamaze zikira. Muwanise Kakuba nga akyali mbudde we. Tabisootinga. Jangu tubuli. Kakuba William, US Open. Kakuba kabonero. US Open. Grand Slam ya 10 ono yatuwadde Formula 1. Tugenze ku kibuuzo ekisembayo omukulu John Bosco Kasasira owa Chelsea. Okyaliwo? Mpayo omumyuka w'omutendesi wa club ya Chelsea omuyeka kwaba bamyuka. Ile Kabale. Bakuwa obonero busatu. N'enkuta. Engula y'omusambi eyasinga obuto mu mpaka za Euros 220 yaweebwa muzannyo ki? Mukono ogiraba? Zirimenya Maloboozi. Zirimenya John Pedro Gonzalez Lopez. Bamuwe namba 2. Tuwe omwaka n'omwezi club ya Liverpool Football Club mwe yakansiza omutendesi Jurgen Klopp. Omwaka gwali gwa 2015 mu mwezi gwa 10. Bakuwe. Ekibuuzo namba 3. Bw'owulira ekigambo Penhold, muzannyo ki ogukugira mu birowoozo? Squash. Onjiya. Maloboozi. Zirimenya John Golf. Tula wansi. Muzannyo gwa table tennis. Ekibuuzo namba 4. Tuwe omugatte gwa goolo zonna ezaateereddwa mu mpaka eza Euros ezaakomekerezeddwa olunaku olwa Sande mu ggwanga lya Germany. Kinyiize. Namulonda. Kagwa William 1017. Kagwa erinnya lyo lirabira? Kale bakuwe Kagwa. Ssejjengo Robert ekibuuzo kye ekisembayo. Mu muzannyo gw'obumotoka obutono ddereeva bw'akulembera awangula points 25 si kyo olwakutte ekyokuna afuna obubonero bumeka? Afuna obubonero 5. Byekwaso yabyoyeka jangu oyite oba ogwe. Byekwaso Hillary afuna obubonero 10. Ogudde. Walibadde ompa obubonero 12. Nenkuggyako engalo Robert Ssejjengo. Okyali ku Kyabasa Fama Radio. Dr. Spaya kakubuuza ebibuuzo 5 nga byebweru. Awoya. Yes, sir. Steven. Wetwakomye wali nga byonna obyetisse kimwe. Omuswahili agamba maji yanamwagikia mlangoni, amazzi olumu gayiikira mu mulyango. Ansuubire ensuwa oginywezezza. Ekibuuzo ekisooka. Muzannyo ki omuli ekigambo Damiranda? Muzannyo gwa bikongose. Kiganye waliwo amukwatirako akyetwalira Teri mukono. Tugutwala Tetugutwala. abadde teyeekakasa. Kawoye ensuwa wagambye oginywezezza naye nga gatandise okusamuka. Tugende ku kyokubiri. Sebo tuwadde answer. Ansi entuufu eri rugby. Tugende ku kyokubiri nga bw'onyweza ensuwa. Yes, sir. Omuzannyi wa Arsenal gwe bayita Albert Sambiro Konga Mboyo yava mu club ki?
awo otandise okuginyweza obwo obwetwalidde sigala awo tugende ku kyokusatu. Bwe tuba mu athletics ne tulaba ennukuta zino da na ne sa, ennukuta zino ziba zikugamba ki? Kigani Tubuli. waliwo waliwo kwatirako Kagwa William. Do not qualify. Kagwa William ate akisambagaliddemu not qualify si kituufu. Ekituufu kiri did not start. Kulu Kawoyi Yes, sir. kansuubire tegafuuse kati amaanyi ameemanyi agatandise okumala ebitembu oba amalala agakulembera ekiri. Tugende ku kyokuna. Yes, sir. Waliwo munnabyamizannyo gwe bayita Lewis Davidson Carl Hamilton. Tubuulire azannya muzannyo ki era asibuka mu ggwanga ki? Avuga mu motoka za Formula 1, avuga mu motoka za Formula 1 mu Ngereza. Olabika otandise okusituka. Tugende ku kyokutaano osanga oneenunuulira ddala. Alexis Sanchez okwambala omujoozi namba 7 mu Arsenal yali agujja ku muzannyi ki? Thomas Rhodes. Thomas Rosiski ogwewangulidde. Kale okyali ku Kyabasafama Radio, tugenze wa Kagwa William wa Chelsea ne Villa. Rajabu kamubuuza ebibuuzo 5 nga byebweru. Mulongo Kagwa 1%. nkomyewo tufundikire session yene Yes, sir. ekwongerayo obekusigaza. Mbuulira omupiira gwa Premier League Chelsea gweggulawo nagwo season egenda okutandika. Kagwa William wa Manchester City. Awaka. Bakwe busatu. Njagala ombulira ttiimu yasooka okuwanduka mu mpaka za AFCON wa 2023 ku mutendero gw'ettiimu 16. Ghana. Ani yamukuba? Saagala byakungi yakagwa. Yali Namibia ng'akubibwa Angola 3 bwereere ku round of 16. Tugenze ku kyokusatu omulongo. Yes, sir. Mu German Bundesliga njagala ombuulira omuwendo gwa klabu ezigenda okugenda obutereevu okugikikira mu mpaka za UEFA Champions League. Ziri Nyase. Zimenye. Kuliko ba champion ababa ya Leverkusen, Bayern Munich, Stuttgart. Dekera awo kabakulonde. Jangu baba. Sekabira Richard ziri Kingston. Bakuwa kabonero. Okitegedde Kagwa ziri 5. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna ekidirira ekisembayo ku byebweru w'eggwanga. Ku weekend gye tukubye amabega wabaddeyo empaka za ttene ez'omuzinzi ze tuyita Grand Slam. Mbuulire yaziwangudde mu bakyala. Kostrovis. Yes. Jangu zirimenya. Zirimenya John Barbara Krejcikova. Bakuwe mu Czech Republic. Njagala kuwunzika omulongo Kagwa William wa Chelsea ne Villa. Nagagga wa klabu gy'owagire kuli ku mutima eya Chelsea Todi Boyle. Obwannannyini bwa klabu eno abufuna ddi. Abufuna 2-22. Owandigasseeko May tewabadde buzibwa kuwa obusatu. Neekunyuka. Dr. Mpwanirizaako omulundi omulala ku muzinalo gwa CBS FM.
ekisooka nkwebaza okujja nga tukuyise ekyamazima oli musajja munene tositulikika so tusensebuse buyobyo okuba nti bwetwakuyise osobodde okujja bikutambulidde bitya? Nyumiddwa nnyo okubeera ku puroguramu eno naye ekisooka kyenjagala okutereezaamu siri musajja munene nnyo okuggyako ng'ogamba mubiri naye era bw'oba ogamba mubiri kitegeeza oba onvumye mu bazungu si muzungu naye okokkerera omuzungu bw'omugamba nti oli munene oba omuvumi siri munene naye nsanyuse nnyo okubeera ku puroguramu eno n'okuwuliriza okulaba abantu engeri gye bameggana n'ebibuuzo bangi baali bagamba nti naye bw'atagoberera bya mizannyo kubanza ekituufu ebyemizannyo oba mupiira kekibe ki nayagalanga nnyo ebyemizannyo naye ekyasinga obbingobako amagulu gange gampaka nnyo nayina eggume ly'amaanyi omubwongo namanyanga kikyenjagala okukola omupiira manyi wenjagala gulage manyi wawe ngenda okuyita naye amagulu nengatuma ne gagaana njagala gukuba eri ne gagukuba eri amagulu nga galinga gatali gago era nga galinga agawuliriza omulala nalaba amagulu gawakanye neŋŋamba kangende mu katuune osanga emikono gyo ginaawuliriza naye nga nsanyuse nnyo okubeera wano n'abagezezaako bonna nebyo bitagendedde bulungi nnyo wakiri ogezaako manyi emulundi ogujja wakyaliyo emirundi si mingi emirala ogezaako osobola okusituka era n'ogezaako okutambula emirundi egyo emirala ogenda n'okola risaaki oyinza okudda ate nga gwe oli waggulu w'abalala n'olwekyo temugwewa maanyi ebitagendedde bulungi abakoze obulungi ennyo nabo mbakulisa nga bwe tunaawulira ebinaaba bivudde mu kugatta nsanyuse nnyo ate nga ndowooza ebyemizannyo wadde nze sibigoberera nnyo naye manyi bikulu nnyo kuba buli muntu alina ekitone kye naye ebitone bino byonna birina we bigasiza abantu bangi abaagala okwewummuzaako bagenda mu mipiira abantu bangi abafunye obugagga obusukkiridde nga babujja mu byamizannyo n'olwekyo ebyemizannyo bikulu nnyo era kizaamu nnyo amaanyi okulaba nga wano ku CBS mubijjumbira nnyo n'okuteekawo empaka nga zino abantu nekibongezesa okuwagala ebyemizannyo naye n'okunoonyereza okumanya bitonotono byenyinza okwogerako. Toyanza Dr. Toyanzege. Dokita, mu budde bwo obw'eddembe kuba ogambye totera nnyo okugoberera bya mizannyo mu budde bwo obw'eddembe oba okola ki? Waliwo president wa Ghana yasooka Kwame Nkrumah lumu baamubuuza naye mu budde bwo obw'eddembe okola ki? Oye nti mu budde bwange obw'eddembe nkola mirimu obudde bwange obw'eddembe obudde bwonna mbulabanga obw'eddembe buli kyenkola ndabanga obudde bwa ddembe kubeere kuba mu kusomesa budde bwa ddembe naye bw'obanga obudde obw'eddembe otegeeza oba mu luzungu kye twandiyise leisure time emirundi egisinga obudde bwange mbukozesa nsoma mbukozesa olumu kuba bifaananyi olumu kuwuliriza music olumu okusinga kuba bifaananyi kusoma n'okuwandiika. Ekintu kino ekyokuba ebifaananyi kuba bangi bakumanyidde nnyo mu kukuba katuuni ekintu ekyo wakitandika ddi wakigamba wajjawa omutima ogukitandika ogukiremerako? Ekitone kyonna kibagubanga muzimu osanga omuntu ayagala akapiira abeera ne mu kibiina ng'obwongo buli kapiira kati naye ku bifaananyi kuva mu buto kuva myaka nga ndowooza gye nzijjukira nga myaka 8 myaka 9 nga njagala nnyo okuba ebifaananyi era ne bwoddayo mu bitabo byange byonna mubikebera ebya primary bijjudde ebifaananyi osangamu ebifaananyi bya Museveni mu biseera ebyo nayagalanga nnyo President Museveni mu biseera ebyo ekyo nyina okiteekako ennyo era osanga mujjudde ebifaananyi bya President Museveni ebifaananyi bya Salim Saleh ebya Fire Lutaaya olumu ne bwe twabanga mu kibiina nze nga ndi mu kukuba ebifaananyi ebyo mu bitabo so nava dda kuva mu primary ndowooza nga sinaba nagenda mu primary era nali nkuba ebifaananyi saafuna nnyo mukisa gubisoma kuba amasomero agasinga ge nasomeramu gaali tegasomesa art naye olw'okuba nga bwe genti mubanga muzimu nti oli aba n'ekintu muli nga kimusindika nabeeranga nkuba buli we nali ne bwe wataabanga nti babisomesa muli ng'ekitone kyekisindika n'okwagala kwennyini
so nyinza gamba myaka gyenzijjukira gyonna egy'obulamu bwange mbadde njagala nnyo okusiiga ekifaananyi kuba katuuni naye katuuni zo okusinga zajja oluvannyumako nazigezaako ewaka naye nga bwomanyi abazadde baffe katuuni zibaamu okujereegerera maama wange yali mukazi mukambwe nnyo ng'oluusi bw'akola ekintu nga sobola muddamu nga nkubaka katuuni nga nkateeka ku mmeeza nga bw'ajja n'akasanga n'akatunula bw'ati olaba asooka kuseka nga olina weekwesa omulaba naye bw'alaba ozze ng'ateekako feesi enkambwe naye nga muli omanya nti kyembadde njagala omugaana naye nga saazigezaako nnyo ewaka olw'obukambwe bw'abazadde nga bwebumanyi ne mu ssomero ng'oluusi mbukuba ku lubaawo oluusi nembukuba nembuteeka ku notice board naye era nga omusomesa talina kumanya ani akuba obuntu buno byajja luvannyuma wano nga maze university maze digiri esooka awo wenandikira ddala okuba katuuni ez'ebyobufuzi. Katuuni zino tozifunye mu bizibu kwaliwo obwendaba nga okubya omuntu ekyamazima nga zirimu engeri y'okugirega tokisanze muko ku buzibu? Sirina nnyo kyenjagamba nti buzibu naddala bw'oba otegeeza obuzibu nti waliwo antisiza nti oba nkubye katuuni eno nemanya nti gundi ali kuntiisatiisa lwa katuuni eyo tekibaddeewo nnyo okuggyako waliwo katuuni emu yokka gyesijja kwerabira. Katuuni eno yali ekwata ku busiraamu ebiseera ebyo waliwo nnyo enkaayana ku byobugagga by'abasiraamu. Kakati gundi no yaŋŋamba edita w'obuzaava yeyamba idea nanga nti osobola okuba kati tukube abasiraamu bambadde entalabuusi bali mu kusima omuzikiti nga gundi mufuti mubajje ali waggulu kagundi akapa omuzikiti ng'ali waggulu kuba yali agambye nti Allah ye yali yamulungamya mu kutunda ebyo ebyobugagga by'obusiraamu. So nenkuba omuzikiti bali mu kugusima mubajja ali waggulu eri asonze mu bire agamba ask my guide Allah mubuuze eyannungamya Allah. Kati nze mu butamanya bwange saamanya nandibadde manya ne ku biseera ebyo nti mu busiraamu tekikkirizibwa kuba Katonda mu kifaananyi kyonna. Kati nze nkubawo era nga bwe nateranga okuba nga bwe tera bikuba mu bakristu kubawo omusajja ow'ekirevu omuzeeyi ali mu bire. Kati olwokusatu olwaddako obuzaava yafulumanga lwali lwakusatu olwokusatu olwaddako mba nsoma obuzaava nga ndabamu ebbaluwa nga waliwo oba yali sheekh ng'awandiikidde obuzaava bagamba katuuni gye mwafulumya nnaku z'omwezi bweziti yali evvoola obusiraamu yalimu ekifaananyi kya Allah era nsaba mwetonde bwe muteetonda mujja kulaba. Ab'obuzaava baalinze tebaŋŋambye nako kayinza nkisanga mu mawulire saatawaana wadde okwogera nabo oba obbabuuza kino mugenda kikolako ki naye ekirungi amawulire agaddako ne beetonda ndooza nabo baali bakimanyi be baali baŋŋambye ogikuba era okuva olwo ebyobusiraamu nsonyiwa ne ŋŋamba kasita omusolo gwange tegugenda ku bya busiraamu naye ng'ogyeko ebyo okutiisibwa kwenyinza okujjukira okubaddewo tekuviira ddala katuuni naye kuva ku bintu byonna byenkola awamu. Kuba nkulaba nnyo mu byobufuzi simanyi obujja sibiyita byabufuzi nze sibirabanga byabufuzi ekibintu wano wabaayo omuntu yenna avaayo n'ayogerako ku bintu ebitagenda bulungi ebintu ebitatambula bulungi ate nga bitunyiga ffenna ti abantu babirabanga ebyobufuzi. Kati nga nze omuwi w'omusolo bwe mmanyi nti ngusasula nga nnyina kyensuubira nkusasula nsuubira kugenda kukola ku nguudo kugenda kukola ku malwaliro ku masomero bwe nvaayo nenjogera neŋŋayi naye sente zino nga zibbibwa naye wano nga waliwo okwejalabya kungi okudibuuda sente zaffe tebiba bya bufuzi sandikirabye mu ngeri nti ono ayingidde ebyobufuzi nkirabanga omuntu afaayo ku sente z'ateekayo. Ndaba nga tekiba kya buvunaanyizibwa omuntu okusasula emisolo buli lunaku n'osasula emisolo naye nga tofaayo gisaasaanyizibwa gitya. Omuntu akola ekyo mu ndaba eyange taba wa buvunaanyizibwa n'olwekyo nze okuvaayo n'enjogera si lwakuba nti oba ninamu nnyo okwagala ebyobufuzi okutwaliza ewamu saagala kwetaba mu byabufuzi sijjaga nsaagala byabufuzi kuba waliwo yagamba nti omuntu agamba nti tayagala byabufuzi
abeera alina ekizibu oba bw'oba butamanya kubanga ebyobufuzi bye bisalawo ebintu ebisinga mu bulamu bwaffe. Kituufu. Ebyobufuzi bye bisalawo malwaliro kigogenda okuba nago mu ggwanga. Ebyobufuzi bye bisalawo byanjigiriza kika kyebigenda okubaawo mu ggwanga. Ebyobufuzi bye bisalawo ebbeeyi ya sukaali, ebbeeyi y'amafuta, ebbeeyi ya buli kintu kyonna. Ebyobufuzi birina engeri gye kituukako. N'olwekyo omuntu ogamba nti anze ebyobufuzi ebya nedda tebuba obuvunaanyizibwa, sirina kirowoozo kyonna kyesimbawo. Mpozi nga mu myaka egyo gye bujja obwongo bulikyuka kuba ng'abantu toyinza kugamba nti omanyi ki ky'olibanga olowooza emyaka 10 egijja. Naye ng'ekirowoozo kye nnina sikisuubira kukyuka mu myaka oba 3 oba 4 egijja. Sirina nteekateeka yonna yakwesimbawo. Endaba eyange nti biki bye nnina okwogerako nga omuntu akwatibwako, biki bye nnina okwogerako ate okusookera ddala ng'omuntu. Kuba abantu bangi benjogera nabo, bantu bangi bendaba buli lunaku, n'olaba abantu ababonaabona. N'ogenda mu Mulago Cancer Institute n'osanga abantu abasimbye layini ebweru, omuntu kumpi ebyenda abikwatidde wano naye asimbye layini musana okusobola okufuna obujjanjabi, nga mu kiseera kyekimu abatukulembera bo bagenda obujjanjabi babufuna bweru. Mu kiseera kyekimu omuntu omu atwala ssente oba miliyoni nga 5 nti kumugulira genereeta, omuntu omu n'atwala ssente nti kumuteera amataala ku kisaakaate kye kukikomera ki ekikomera ewaka ewuwe. Omuntu y'omu tumusasulira ez'amazzi, tumusasulira ez'amasannyalaze. Ne bw'otunula ku buntu bwokka, n'otatunula ku birala byonna oba bibiina bya bufuzi oba ki, naye ng'omuntu olaba nga kiba kikkakatakoga. Naye kino kya bwenkanya tutera nnyo okwogera, sinakwogera kwokka mu nteekateeka yaffe eya empisa zaffe kangeze ng'Abaganda. Tutera okugamba nti omuntu mulamu ye muntu afa ku munne, ye muntu afaayo ku mbeera y'ekitundu kyalimu n'abantu abalimu, si kwefaako yekka. Era olabanga mu byalo byaffe enteekateeka engeri gye yabangamu, wasangangako abagagga naye ate nga n'omugagga gw'osangako ate tasooloobye nnyo ku banne, tasukkulumye nnyo ku banne, nga tekitegeeza nti abantu tebaakolanga nnyo. Naye waabangawo buli omu okulumirira omulala nti okebeera bulungi naye faayo naye ku bantu abalala, kuba ffe naye kitugatta buntu. Obuntu obwo nze bwe butera okunsindika ennyo. Mu mbeera gye ndimu nga nze nandigambye siri bubi. Nsomesa ku yunivasite, bampa omusaala, nguba ebifaananyi, nsobola okufuna ssente ezimala okwebeezaawo. Era abantu abamu bambuuza ne bagamba naye ggwe asobola okwebeezaawo, oba oyagala okuvuga emmotoka osobola ogivuga, okwezimbira ennyumba, byonna osobola. Lwaki obulamu bwo obeera obuteeka mu matigga? Ekyentera okuddamu kiri kimu, nandyagadde nnyo okusirika, nandyagadde nnyo okugenda neeyagalire nange mu byensobola okwekolera. Naye omutima gwo bwe guba nga gukyakola teguyinza kukuganya na kubyeyagaliramu. Ng'ogenda nga kyegambye n'ogenda e Mulago n'olaba ekiriyo oba malwaliro, bw'obanga omutima gwo gukyakola toyinza kugenda ne weebaka mu mirembe n'ogamba kasita nze nasoma nafuna digiri zange 4 nsobola okwebaka mu mirembe n'abantu bange. Toyinza kuba na mirembe okuggyako ng'omutima gwafu. Alright, toyanza Dr. Toyanzege, ebigambo bibadde bikulu nnyo. Dokita yakuba katuni ezo musinga okulera ddala ku mitimbagano, ate era yakulemberamu ne exhibition ey'ebimye eyo mwajuulira yamala ebbanga ddene nnyo ku mutimbagano ogwo. Dokita njagala kusiibula ndaba akate katulidde ojjokolera mu bigambo 2-3 nsaba osibula abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Abatuwuliriza mwenna mbeebaza nnyo okubanga mukyaliko ssaawa zino ezigenderedde nga mukyatuwuliriza. Era nsanyusa okufuna omukisa guno okuba guno gwe mulundi gwange ogusoose okubeera ku Kyabbassa mu buntu. Eddoboozi olumu mbadde ntera oddiweereza naye nga situukangako wano mu buntu. Nsanyusa nnyo okubeera mu studio zammwe ennungi bwe ziti. Era ne mbakubiriza mugende mu maaso n'ebirungi bye mukola, bw'abaawo ebitali birungi nabyo tubisuule, ate era nenyongera okwagaliza abamegganyi, tubayita abamegganyi, abamegganyi baffe, mbaagaliza ebitagendedde bulungi
nga bwe nagambye nti ekigo ekimu ekirobera baana kola ki kutambula era ne bagamba nti n'olutanako olumu terukuziza ntula n'olwekyo mwongeremu amaanyi tomanya nti bujja binaakyukamu mwebale nnyo mwebalire ddala Alright. isube bulungi tweyanza Dr. Tweyanzege tugenda kudda ate n'okulangirira obubonero